nga ntandise Julius Katongole namba yange eri 0702 22 27 58. Nina ensonga nyingi olunaku lwaize ngenda okwogerako. Ensonga ezo ziri mu ggwanga Uganda. Ensonga ezo Mwami Museveni zimukwatako ne gavumenti ye. Bakadde bange olunaku olwaleero tufiiriddwa kitalo nnyo nga bannayuganda. Waliwo omukyala bamuyita Adija Nachansi afudde mu katale e Nakawa. Omukyala ono abadde mulamu bulungi, naye ebyo Mwami Museveni ne gavumenti ye bye baateekawo okulaba nti bo benywereza mu buyinza nga banyigiriza abanaku abankuseere bannayuganda, kwe kulaba nti omukyala ono ne bateekawo ebiragiro nti tebalina kudda waka. Omukyala ono Adija bambi mu bunaku bwe obw'ekitalo n'agumira embeera gavumenti ya Mwami Museveni gye yateekawo, n'asula mu dduuka lye mu bunaku obutagambika, mu mbeera enzibu. Omukyala oyo bamusanze ku makya ng'afudde. Baganda bange, omukyala oyo engeri gye yafuddemu ekaabya era binakuwaza. Nze nga Katongole bwe ndaba embeera eyo omukyala gye yafiiriddemu, bano abasajja ne baleeta aba COVID-19 ne bawamba omulambo ne bateekawo mbu yafudde COVID-19. Bakadde bange, Mwami Museveni wasibira abantu n'obagamba abanaku basule mu butale. Mu bwongo bwammwe obutono ne gavumenti yo n'otakimanya abantu bano abajja obbagulako bava waka, abajja obbagulako bo batambula ne bajja. Kyokka abantu bano bambi bosuzizza mu butale, bambi ne badda omwo ng'embeera nzibu nnyo, ne mwe basuula mu buyumba omukyala mwe yafiiridde nga tewasulika. Ne weebuuza munnayuganda gw'otadde mu mbeera eyo. Omukyala ono yafudde Adija Nachansi mu katale k'e Nakawa. Omusango tuguteeteka ku Mwami Museveni. Bakadde bange, gavumenti ya Mwami Museveni, Bayibuli egamba bweti nti sitaani yajja okutta, okuzikiriza. Sitaani ebyamuleeta biri bisatu: okubba, okutta n'okuzikiriza. Gavumenti ya Mwami Museveni ebyo sitaani ebyamuleeta byonna ebikoze bulungi. Okutta esse, kubanga abannayuganda bangi abafiiridde ku mulembe gwa Mwami Museveni nga gavumenti yebatta. Toyinza kuŋŋamba Mwami Museveni tetusobola kunenya omukyalo oyo yafudde. Bannayuganda bangi bemukubye amasasi, bannayuganda bangi abafudde enjala. Sitaani kye yajja okukola okutta, okubba, okuzikiriza. Mwami Museveni ne gavumenti yo okutta ekyo mukikoze, era ababitongole ebyokumu ebyamuleeta n'okubba okukoze. Ewo by'obugagga by'abannayuganda mubibbye. Abantu mmwe mwajja temuyina kye muyina. Bannayuganda kati beegomba n'okwegomba akawugiro k'ettaka mwe muyina 6 square kilometers ez'enjawulo. Kati omukyala oyo Adija Nachansi eyafiiridde mu katale, bantu mmwe abamu nga balina diguli mu stupidity ne muttatuula wansi ne mulowooza nti obutale buno bwe tugamba abantu basule mu butale, abantu bano ababagulako bavaawa? Bava waka. Embeera toyinza kusuza muntu ekiro kiramba ng'alinga yasuze ku lumbe, mwaka ku mwaka asuze waggulu, ku mudaala. Abakyala n'obalaba abakadde bambi olw'okuba atunda ennyaanya. Gwe Mwami Museveni ne gavumenti yo ne weebuusa abantu mmwe mulitegeerako ddi? Abakyala batunda kaleere n'amala ekiro kiramba lwakuba gwe wateekawo lockdown ofunamu by'oyagala. Bannayuganda bangi bafudde mu mbeera eyo.
bakadde bange ebintu bino birikabya bw'olabanga abantu basula mu mutale gavumenti eno ne balonkinga ssente ez'okubawa obutimba tebabubawa naye nga lwaki bannayuganda batuuka bwe bato ssente nnyingi zibadde zisindikibwa mu KCCA ne zibbibwa okuzimbira bannayuganda emidaala egiri standard bano ne bazitwala omukyalo ono yafudde bano abasajja obutaswala olw'obusezi bwe balina n'obubbi tewayise eddakiika ne baleeta aba coronavirus abambadde agambala agamyu ageeru ne bawamba omulambo ne bagamba ne beefuuyisa ne baleeta n'obubomba ne bagamba alabika yafudde corona. Lwaki mulimba ensi? Lwaki mwefuula ekitagasa bantu mmwe? Lwaki mulowooza mwe abasinga okutegeerera bannayuganda? Omukyalo ono yalese abaana be, mukazi wattu abadde asulaawo ng'akolerera abaana be. Temuswadde ne muleeta kamera ne mwogera mwabadde alina obulwadde obumuluma ndabye luka oweesigire. Lwaki mulimba ensi? Abafamire ne bavaayo ne bakiwakanya. Njagala okutegeeza mwami Museveni, lino eggwanga Uganda mubonyaabonyesa bannayuganda ne mutuukiriza eri enjogera eri mu Bayibuli nti sitaani yajja okuzikiriza. Kw'okuzikiriza okukoze obuwangwa obuzikiriza, entegera y'abannayuganda ogizikiriza, buli kimu n'okizikiriza. Okumanya bano abantu bajooga, okumanya bano abantu babbi, era tulina okubakyawa buli andaba. Lwaki? Gavumenti ya mwami Museveni mbadde nnyumyako n'omuntu omu n'agamba Julius Katongole okimanyi nti kiki? Katongole okimanyi nti ebyuma ebya pamba ebyuma ebyakola wano ng'Uganda nti byatwalibwa Rwanda? Ne ngamba okakasa nti abasajja bano bo bwe bajja mu Uganda ne bagamba katuzikirize buli ekibadde kiyamba bannayuganda kitwalibwe gye kirina okutwalibwa. Bantu bannange tetukyawangako ggwanga lya Rwanda, naye bw'obeera n'amakaago omuntu avudde walala tasobola kufuuka semusota guli muntamu. Gavumenti ya mwami Museveni bannayuganda essaawa zino enjala ebaluma. Bannayuganda bizinesi zaabwe muzisse. Bannayuganda bali mu kukaaba okutagambika. Abantu battibwa, abasiraamu battibwa, abantu mubafudde abanaku ne babeera nga buli kaseera baagyo y'okufa. Bannayuganda batuuse n'okwetuga. Why? Because sente mwazirya, sente mwazibba, musimbye ebizimbe ne muvaayo ne mukudaalira bannayuganda. Akaseera ke tulimu njagala okutegeeza mwami Museveni, ffe nga bakatongole Julius mu miransanafu tetugenda kusirika mulundi nagumu. Gwe yennyini wagamba ebyobufuzi kweringiza Mukama. Mwami Museveni bannayuganda bali mu kufa, ssente zaabwe ziriwa? Mwami Museveni oxygen wa bannayuganda abantu bo bamubba. Bannayuganda tebalina oxygen. Bannayuganda bizinesi zaabwe zifudde, balina zero nisi. Muganya okujjawo lockdown ez'ekisiru. Abantu mubatte bagende bakole. Abantu bali mu kufiira mu butale. Lockdown eziterina plan, we are tired of them. Mwami Museveni bannayuganda bakooye lockdown. Mwe mwateekawo ennaku 42 twakatambuzaako ennaku 26. Bannayuganda temunnabawa mmere. Bannayuganda bali awo baba bafanga abakuseere begomba akawunga mu nsi Katonda gye yabawanga ekirabo. Bantu mmwe njagala mutegeereko olumu ekyo nkimazi. Ngenze ku Frank Gashumba. Frank Gashumba otaddeyo ka statement sharinga video eno. Njagala Frank Gashumba awulirize message eno. Ku mukutu gwo otaddeyo ka video ng'oyogera ku Jakana Nadduli, mutabani wa Aji Nadduli, ng'ogamba nti yabalumbye ng'Abanyarwanda, n'ogamba nti ogambye boti mulina okulwanirira eddembe lyammwe, n'ogamba abantu babamanyiira, n'ogamba we shall defend ourselves, n'oyita bannadduli abatumbaavu. Mukulu Frank Gashumba nkuwa ekitiibwa mu myaka gyo. Njagala kukutegeeza ebigambo bino n'Omunyarwanda yenna ndaba nti Katonda tabangako musiru kutonda Katongole nga munnayuganda. Katonda yali asobola okuntondera e Rwanda. Katonda tabangako musiru Frank Gashumba okutonda inga oli Munyarwanda. Frank Gashumba okute wali mu nsi yonna
omuntu asobola kwerimbika mu ggwanga eryo mu ssemateeka ne bagamba nti Munnayuganda kyokka nga n'omwana eyakazaalibwa asobola okukitegeera bulungi nti oyo Munyarwanda. Mwami Museveni ne gavumenti ye baalimbikamu ne bagattamu Abanyarwanda. Frank Gashumba ogambye mbu tewali Munyarwanda akutubbadde ku Bannayuganda era Abanyarwanda tebabbangako bya Bannayuganda. Bakadde bange njagala obbategeeza message eno. Bwe tunaaba tunaatambulira mu Uganda buli omu alina okusooka okukkiriza kyalimu era ne kyali. Bano Bagashumba n'abalala be baba kutuusiza mu mbeera eno nti essaawa zino eggwanga Uganda lyo nga lyo tunaatumbula tutya ekitiibwa kyalyo. Tewali Munnayuganda asobola kgenda Rwanda n'afuna eddembe Abanyarwanda lye bafunidde wano. Bakadde bange Bagashumba n'abafaanana bwe batyo. Ewaffe e Masaka bajjajjaffe baali basajja bagagga. Gashumba agambye ye bajja wano nga bagagga. Saagala mulimbe bantu, saagala mulimbe Bannayuganda. Njagala Mwami Museveni ne gavumenti ye baveeyo batugambe nti oba Bannayuganda ebintu byabwe si bye byabayamba. Mwabbe ebintu byaffe, mwakozesa buli kimu. Bajjajjaffe olw'olusaasasa lwe baayina ne babasembeza. Kwa Frank Gashumba ali awamu Villa Maria, kitaawo yajjanga mu pakasi ne bamusalira ku kibanja ne bagamba bakyakabaale tubawe. Imwe ne mutategeera ekisa bajjajjaffe lwaki baabayamba. Kubanga baali basajja basomi, baali basajja ababaagaliza. Naye mmwe ne mutufuukira Sserwajja okwota. Abanyarwanda bali wano mu Uganda asanga Omuganda oba Munnayuganda ng'atambula n'awandula amalusu ku ttaka. Obasanga mu Simolo n'obasanga mu Internal Affairs nga beeyagala. Ffe ne batutwala ng'abapakasi. Frank Gashumba saagala mulundi nagumoddemu kuwoninga Bannayuganda. Ng'obagamba olutalo olugenda okugwawo kasita mutulumba mujja kikakasa. Tetulina kye tufunyeemu okubayingisa mu Uganda. Tufundikidde tubonaabona bwonyibonyi. Tufundikidde abaana bali mu mawanga g'Abawalabu bali eyo ku byeyo Bannayuganda ng'emirimu mwageza. Bannayuganda bangi bizinesi muzibatutteko ne mubasuula basasula emisolo mingi mwe ne mutwala emitono. Mwami Museveni ne gavumenti ye otunuulira SFC yonna Banyarwanda be bamukuuma. Frank Gashumba saagala lunaku na lumu oddemu kufulumya kigambo kimanyira Bannayuganda. Bannayuganda bajogeddwa bantu mmwe. Bantu mmwe mwasanga nga bajjajjaffe baagala ensi yaffe. Bajjajjaffe nga bakozesa cooperatives ezibagaggawaza. Ne mutuula wansi ne mukola embeera egenda obbavuwaza. Ne mwegusa ebintu bajjajjaffe bye baali batukoledde ng'abazzukulu. Ne mujja ku mulembe guno mugezaako okulaba nti mwetutumula. Bantu mmwe bw'otunuulira enguudo ennene zonna abaali bannannyini ttaka mwabamalira mu makomera, mwabatta ne muwambawo. Gwe Munnayuganda ali eyo, kino tekiri mu tribalism. Mwami Museveni ye master of tribalism. Mwami Museveni anje njagala mbuulira oba Abanyarwanda si be bali mu bibuga. Abanyarwanda be balina zaakeedi. Abanyarwanda be batambula buli wamu. Frank ono bamwine ali RDC Masaka Munyarwanda. Frank Gashumba mwe muli basitaani abajja okutuzikiriza. Muli basitaani abajja okututta. Muli basitaani abajja otusaanyaawo. Bannayuganda bangi Katonda yabawa ensi eno bagyeyagaliremu. Muwambye buli kimu ne mubafuula abanaku ne babonaabona. Kati essaawa zino ojja okwogera ebigambo weerungiye olage nti temulina buzibu. Ogambye tolina kiwali ofunye mu gavumenti. Nja kubuuza Frank Gashumba osoma ddiini ki? Osoma ddiini ki? Mwe mulowooza bwe mutulaba ne Mwami Museveni twasoma ebitabo. Omuntu afuuka atya citizen wala by descent, naturalization n'embeera endala. Gwe Mwami Museveni wajja n'olimbikamu Abanyarwanda n'obateekamu mu Bannayuganda. Frank Gashumba abadde agamba tulina okufuna rights ng'omukyoli, ng'omunyankole, ng'omuganda. Stupid. Kisoboka kitya? E Rwanda bwe tutukayo nja tugende mu ssemateeka w'e Rwanda mutulage Bannayuganda babateekawa. Bannayuganda babateekawa. Mwe abantu abamu mutya okwogera ebigambo bino. Ne bano abantu beetegefu okutwala ensi yaffe.
bana abantu betegefu okutuwamba, bana abantu betegefu okututta. Twogera ebigambo bino ne mulooza byakusaaga. Gasumba yaani asobola okujja atise bannayuganda? Gasumba yaani asobola okujja awooninge bwe muggulawo olutalo? Mwami Museveni ebibi byonna ebisinga yabitukoze, n'abasajja abanyarwanda abasinga babitukoze. Ne mulooza tuli basiru, ne mujja ne musanga ennono wano, ne musanga obwakabaka, ne musanga obwakyabasinga, ne mubyonoona, ne mwogera mu nnimi lwaboogo. Nawulira akatambi ng'ali mu kunyooma ng'agamba de Baganda stupid, de Basoga stupid, de Bacholi. Bannange, njagala bategeeza bannayuganda, akaseera ke tulimu kakutunula ate twogere. Bano abasajja beetegefu okutumalira mu mbeera ey'obunaku. Frank Gasumba asobola okukola ebisango byonna, ne bamusanga n'emmundu lwakuba munyarwanda ne batamuteeka mu mbuga z'amateeka. Abanyarwanda bafeesa abantu wano ne babba amateeka g'abantu tebatwaliddwa. Abanyarwanda njagala bategeeza nti mu kaseera kano amasannyalaze wano mu Uganda bajjajjaffe Masaka tebagayina, Emogende Busoga tebagayina, bali mu nsikotta, bali mu nzikiza. Busoga amasannyalaze gava Jjinja, naye otuuka e Rwanda gayita wano ne gagenda bagabatuusa gali ku nnyumba naye gaavaawa. Olw'okuba nti abannayuganda tuli bagezi, Mwami Museveni ye yajja okutuzikiriza nga kye nabagambye, ne tulemerako nga bajjajjaffe bwe baali, ne tukola nnyo. Kyova olaba bo nga bo buli lunaku banoonya ngeri ki gye batunafuya. Ojja kusanga eggwanga Uganda nti abasajja bano okumanya bajooga bajja kuleeta abantu baabwe betuuma amannya gaffe, naye Rwanda okisangawa. Bakanda bange banyinaze Mwami Museveni ne gavumenti balina kye bapulaninga okulaba nga bazimba dynasty, okulaba ng'ekintu ekiyitibwa munnayuganda, okulaba omuntu ayitibwa Muganda Nakapacu, okulaba omuntu ayitibwa omusogo wa ggulugulu, okulaba omuntu ayitibwa omukyoli asaanyisibwawo. Otuuka mu ofiisi ezimu kati ng'omuntu tasobola na kwogera kigambo kya Luzungu, ayogera lulimi Lunyarwanda. Era ojja kulaba peeje za Gasumba ayogera abavandimwe, apostinga abawala Abanyarwanda ng'abalaga muli basiru, temutegeera, twabawamba eno ensi Uganda yaffe. Baganda bange, njagala obbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu. Uganda yawambibwa. Abasajja bano bapulaninga okulaba nti ensi yaffe gye bajjamu bo nga bo, ne beerimbika mu ddiba nti baali bagenda kutununula, ne baagala okuttattanya n'okusaanyaawo n'okuzikiriza ennono yaffe. Ogwo bagukoze. Naye gwe munnayuganda ali eyo ng'okuzizza abaana bo, nkugamba ebigambo bino bitegeere bulungi. Mission eriwo eriweti. Bo baagala muwala wa Katongole, muwala wa Lubega, muwala wa Okecho gwe baba bawasa. Kasita bamala okumuwasa bo nga bamukozesa bye bamukozeseza, bamusaddemu naye nga tewali kiyiriraavu, ettaka lyo olumala nga bakuteeka mu kkomera nga balitwala. Abantu nga Bagashumba bakoze ebikolobero wano, era yayogera bw'atuuka wali ayogera bigambo bya Lunyarwanda. Naye njagala okubawoninga Bagashumba, eno Uganda nsi yaffe. Mutabani wa Nadduli gw'olumbye n'omugamba nti ogambye mugenda kwerwanako, n'oyogera mbu mu 1980 Nadduli yali ayina ki? Leka kwefuula omusirusiru atategeerako. Mu 1980 microfinances nga Museveni tannajja zaaliwo. 1980 79 bajjajjaffe Masaka nga balina emmwanyi, nga balina cooperatives, Uganda Airlines nga weeri, UTC nga weeri, ng'abantu balina ssente nga baweerera abaana baabwe abasomesa ng'ennyumba baziina, ng'abantu beyagalira mu Uganda, ng'era abakulembeze be twalina nga balina omutima ogwagala ensi yaabwe. Naye bwe mwajja ne mwerimbika mu ddiba ne mulowooza nti buli kimu mugenda kukikola. Essaawa zino Frank Gashumba gamba ebigambo bino
olutalo lwogenda mutogenda dusobola muganda wange. Abantu bali mu nnyumba banyivu, abantu bali ebweru banyivu, bakimanyi nti muli Banyarwanda, bakimanyi. Munnayuganda ali eyo ne bwoba mukulembeze sooka okkiriza omuntu akkirize nti Munyarwanda. Bangi Abanyarwanda beerimbise mu Bunyankole ne bavugaganya Abanyankole, basajja battu ne bakazi battu ne babeerayo nga baavu ne balooza nti naye nga bali beerimbise mu Banyankole kyokka Banyarwanda. Omuntu atakkiriza ggwanga lye oyo aba mufere, aba mubbi, era abatalina kyagenda kukolera nsi. Njagala obbategeeza ebigambo bino mbyogera, abamu tebasobola kubyogera, naye abantu bano batujooze, abantu bano bajooga babi. Tuweeredde abaana baffe ne tubatwala mu masomero basome, ne bafuuka ba doctors, ne bafuuka ba professors. Omwana bw'aleeta ebiwandiiko mu office basooka kutunula, oli wa nnyindo oyina efaanagana etya, ne bamubuusa mu lulimi lwabwe, bw'aba talutegeera oyo empapula ezize bazingako obuziizi nga bateeka mu dustbin. Ero ly'eggwanga lye twagala. Abantu nga ba Frank Gashumba twagala okubabuulira nti Rwanda dynasty eino bannange egenda batwala. Mugenda kutuuka ekiseera nga temukyasobola kwerwanako. I repeat, kubanga bano abasajja bagezi ojja kusanga nga ne mu Bwakabaka bwa Buganda basindikayo dda abazaalayo, osange nga mu lulyo olulangira basindikayo dda abantu baabwe. Bano abasajja bo bazimba ekintu kyabwe, era bw'aba akwana ajja kwana tugese muwala w'omulangira gundi bamuzaalemu. Ojja kusanga ng'omusaayi gutambudde nga ate mmwe temutegeera kiri babega, kubanga bo balina agenda yaabwe. Era n'abaana baabwe bwe baleeta abantu nga babayiwa mu disitulikiti z'omu Buganda bababuulira ne babagamba mugende eno naye omulimu gwe mulina okukola gwe guno, tuba tutte. Bw'ofuna alina ettaka eddene genda omulaga ebisambi akwagale. Kati mwe muli eyo mwebase ennono y'abajjajjaffe abaatusooka, bo balowooza nti tugenda maaso gye bali, so tugenda mabega. Ekimu ekiganye era ekiremeseza eggwanga lino okukyuka, Mwami Museveni kye yabala kwe kusooka okuleeta Abanyarwanda ne babeera mu ofiisi ez'enjawulo, kubanga yabagamba mwajjanga ba refugees. Kati mu kaseera kano mulina okunafuya buli kimu. Mugenda okulaba abantu ino ogamba bannange lwaki ebintu tebitambula, lwaki ebintu bino tebikutambula. Kyekyo kubanga abali mu security agencies Mwami Museveni yatuula wansi n'amanya ba DPC kanteekewo ono Munyarwanda amanyi missoni yaabwe, n'amanya eri Mwacholi DPC CID Banyarwanda nga bakuuma dynasty yaabwe. Kati mwe muli eyo mulowooza osange Apache ng'oliyo DPC Munyarwanda akuuma kike, era buli ekigenda ku ground information agiweererezaawo kubanga amanye ekigenda mu maaso. Baganda bange mulina okwerwanako, baganda bange mulina okwerwanako. Abaana bammwe bagenda kubonaabona, bagenda kubasiika ebijja byammwe babisende, bagenda kusenda ebijja byammwe. Oyinza okubolooza oli wa NRM, oli omu ku bo. Buuza Kiwanda Godfrey Suubi essaawa zino ali luddawa? Ogwe buuza Kiwanda Godfrey Suubi essaawa zino ali luddawa? Bano abasajja bonga bo ekyo kye baasimbawo kye baagala baakiteesaako, era bajja ne babasanyira ku bwongo ne bakulaga nti eri tumwine bamugobye, najja n'ayogera olulimi nammwe ne musanyuka. Oyo abeera politics, era babasanyira ku bwongo ne baweereza abantu ab'enjawulo ne babeegatta kumu, ne mulowooza nti bali nammwe. Nze Katongole ndi musajja Muganda, mange Gertrude Namwebe, kitange yerwe gaba Michael Bisaaje Masaka. Bwe ngenda mu America era nja kwogera ndi musajja Muganda, ndi Munnayuganda. Ekyo bwe mutaagisomese bantu kukitegeera, abantu ne beerimbika mu bintu ebimu, mugenda kubonaabona nnyo Bannayuganda.
olaba ebigenda maaso mubiraba waliwo natunulidde emmotoka ezitambula kati bayimiriza emmotoka ng'abavandimwe bo bayitawo buyisi ayogera agamba bugambe jamba afande ne bamuyisaawo n'agenda jamba afande bamuyisaawo n'agenda naye gwe nabatansi olupakinga emmotoka yo nga bakola ki nga baggira mwewulidde bagadde Shoprite n'ebisimba ebirala olutalo lubaddewo ne RDC w'Ennakawa eyabigadde ayinza obutaddamu kukola I repeat bayinza omukyusa why kubanga bizinesi ziri zaabwe era bamukubidde essimu ne bamugamba biki byoyogera okimanyi nti bino byaffe okimanyi nti bino byaffe era bano abasajja bo baleeta abaabwe oyo baalabye atandise okusuna ebyo bishoprite zimolo zemwawidde ne bamugamba ebyabanaku bye birina okuggalibwa ewaffe covid tajjaayo twajja kukola ssente twajja kuzikiriza twajja kubba kati gwe nakyejo omaze emyezi ebiri bizinesi zo baziggala RDC oyo Anderson w'Ennakawa mumbadde ebbanga ttono bagenda kumuggyako waayi yalinnye waba atalina kulinnya kubanga bo bagamba waffe abawaffe naye wano mu Uganda wosanga Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine najjanga president omuganda n'akolokota Bobi Wine n'amuvuma n'amumuliza mu ttaka n'osanga omuganda nga ye mwennyini akola eddogo okulaba nga Bobi Wine amusaanyaawo n'osanga abasajja abaganda basemuju Ibrahimu Ngana naye nga naye gundi ye eriko question mark semuju najja n'akola statement nagasijja kuwagira Kyagulanyi n'osanga ng'abasajja bali wano mu Buganda bakola meetings mu kaseera kano okulaba nga bakkakkanya Kyagulanyi bonga bo olw'okuba baatunda entegeera yaabwe ne ssente olw'okuba baaguza obwongo bwabwe okubeera abaddu ne weebuuza bajjajjaffe abaatusooka baakikolanga batya lwaki omulembe guno oguliwo gubeera omujega lwaki omulembe guno oguliwo gubeera bwe gutyo guno gwe mulembe gw'osanga mu struggle n'osanga omuntu omuganda n'asasula ssente asaanyeewo muganda munne amukube amumulise mu ttaka lwaki kubanga alaba oli afunye ettutumu Bobi Wine yatuuka n'okufukamira wansi amatiza abasajja naddala ba DP Buloko n'abalala abagambe kino kye tuliko baganda bange twakkiriza okubeera abaddu bangi muffe tebannategeera omuntu okubeera munno kiki Erias Lukwago ye mwennyini avaayo n'omulaba n'atagala n'alaba nti Bobi Wine kituufu agenda kututuusaako waatutuusa naye olw'okuba agamba nze alina okugenda mu maaso nze alina okubeerawo ono ampa akasente munnange n'abeerawo n'abeera comfortable abaganda omukyoli omunyankole n'abeera nga tayagaliza munne ojja kulaba basasule omuganda adde avume Kyagulanyi amusaanyeewo kubanga lwaki bamuwadde ssente bamuwadde otusente otutini bamuwadde ente bamuwadde ki bakadde bange tulina okutuula wansi tuddeyo ku nnono y'abajjajjaffe nze nkaaba amaziga bwe ntunuulira Bobi Wine ekiseera kino kyalimu nti abantu bangi ojja kusanga ng'oli mukulembeze tugeze wamuluka oba mutongole ng'agamba Bobi Wine leka bampa akagaali ojja kannemesa kyokka nga tasobola kusitula muganda munne bano abasajja baabawamba ojja kusanga constituencies esimu wano mu Buganda ng'abasajja baleeta Abanyarwanda ne beetuuma amannya gaffe ne bawangula naye tojja kisanga walala ekyo olaba mbagamba ebigambo bino nti abamu abaana baffe bagenda balumba mu mayumba babakuba emiggo I repeat abakulembeze abamu mbabuulira waliwo ekiseera ekijja okutuuka bannayuganda babakuba emiggo
bano Elias Lukwago bani babagambe akaseera kali Katonda yakaleeta mwabafuuka ebyesittaza mu maaso g'omulimo guno negwe webuuse mu bwongo obwo n'osanga Omuganda ng'ali ku leediyo bamusasudde sente mmeka bamuwa $300 ng'ali mu kuvuma Bobi Wine. Luga Bobi Wine ovuma waki ng'ali mu kumunafuya era obasanga ennaku zino boogera ennimi ezitategeerekeka n'ogamba Katonda wange n'osanga omuntu n'akola live n'avuma naye ng'alinda bamuwe. Abaganda b'ennaku zino tebakyayagala kukola kubanga Museveni yadibye ennono bajjajjaffe tebabeerako basabirizi. Naye essaawa zino w'osanga omuntu ng'anoonya bakola zi proposal batwale wa Museveni ekifo ky'okulwana kiri ekigawa ssente bakyeddize bali mu kwefuula emmombo ze ezisemberayo ddala. Bakadde bange ebigambo bye tubagamba mu biwulire tubasomesa mutegeere tulina obulumi ku nsi yaffe twagala ensi yaffe ekyuke tetusigama tetulina budde naye omwana w'omulowooleza oyo gw'otudde naye waka kawalako singa ova mu bulamu bw'ensi eno muwala wo anaafuna eddagala mu ddwaliro singa Katonda akuyita essaawa zino muwalawo ku akawunti yo tunulayo olinayo ssente mmeka igwa ndaba singa ova mu bulamu bw'ensi eno ng'okuggyako tebasonze busonzi muwala wo anaasoma mu nsi engunjufu omwana gw'osobola okufa omwana n'asigala ng'asoma. Education system bano abasajja bagitta era bonga bo abaana abaabwe basoma naye gw'owuwo ali waka n'ekyokulya takiina. Mikwano gyange eno ensi Uganda yaffe tebagesa ne babatiisa tebagesa ne babateeka mu fiya. Tulina okulwana twetereese kubanga bajjajjaffe abaatusooka ba Benedicto Kiwanuka abasajja abayiwawo omubiri olw'ensi yaabwe Uganda naffe tubabeereremu tugendeyo gye tuliraga bagambe Katongole tumuwe ekifo kubanga yayogera teyatiirira nsi ye. Kyagulanyi Robert Sentamu okumusanyusa n'okumuyamba obusente tebutumala mu baganda bange. Nze abantu bangi baweereddwa ssente okunsaanyaawo. Abantu bangi neotunuulira Mukasa Aloysius gwe naleeta mu byobufuzi ne bamuwa ssente asasudde amawulire mangi okwonoona erinnya Julius Katongole naye mugamba ebigambo bino saagala bubaka bwa Parliament wabula nze kyenjagala kwe kukyusa Uganda okuggyako Museveni. Mwe muyinza okuba mwatuuka naye nze sinnatuuka. Numwa nnyo bwe ndaba Bobi Wine nga tali mu ntebe nnyo mu ntebe gy'ayagala. Numwa nnyo bwe ndaba Kyagulanyi ng'akaaba amaziga. Bakadde bange tulwana ennyo kubanga mikwano gyaffe gikyali mu makomera. James mubiru James mwogerako nnyo lwaki kubanga singa waali singa yabagamba ebigambo bino James mubiru yali omusajja ayagala ensi ye. Bano abasajja olw'okutya bano abasajja olw'obutaagaliza ne bamuteeka mu kkomera. Serukuba John Bosco omwana ow'ennaasa na kansala omulonde bamusiba mu gwa 11 emyezi gino gyonna ali mu kkomera. Ne weebuuza lwaki mwami Museveni asiba abavubuka abaana abatalina musango. Waliwo omuwala Olivia Lutaaya bamusiba ayina abaana naye nga lwaki bamusiba. Naye n'osanga muganda munno ng'akola live akusaanyeewo kubanga Katongole ayina abamugoberera. Bwe tunaagenda bwe tutyo tugenda kubonaabona. Abaana baffe bali tukyawa balisenda ebijja byaffe tuveemu effutwa eritatuyamba effutwa eritagenda tutuusa. Bangi bali eyo mu diaspora. Ttiimu ya Kimbugwe ekoze omulimu gw'amaanyi okutwawulayawulamu n'erimba omuntu n'emugamba nkuwadde ssente zino naye nga tebiriiyo. Naye mbagamba Bobi Wine tumunywerereko. Bobi Wine Katonda yamusindika. Bobi Wine ayagala nnyo atulabe nga tuli bumu. Bobi Wine ayagala tulabe tumulage nti tutambula. Ne bwe munadda bannayuganda okutambuza emboozi ez'okunafuya pulezidenti wange baganda bange mulimba. Baganda bange mulimba tulwane nnyo kuuma erinnya lya Bobi Wine ng'akabiriiti
tulwane nnyo Bobi Wine omuteeka waggulu kubanga Bobi Wine akoze buli kimu. Mwami Museveni anyumirwa nnyo era asasudde abantu bangi okunafuya Kyagulanyi. Naye gwe Omuganda, gwe Omusoga, gwe Omunyankole aweereddwa ssente osaanyewo Bobi Wine, gwe aweereddwa ssente oyonone erinnya lya Bobi Wine, gamba muganda wange tujja kukolako, muganda wange abaana bo bali kukyawa, muganda wange ebijja byo bijja kusenda. Kyagulanyi Katonda yamusindika okutereeza ensi Uganda. Bobi Wine avuddemu ffe. Bobi Wine ffe abamumeekinze. Bobi Wine byayogera bye bizibu byaffe. Naye bwe munaddaawo ne omuntu yenna alumba Bobi Wine eyakika mu gundi ya Bobi Wine, ke kaseera abantu abo mubakoleko ng'amateeka bwe galagira. I repeat, gw'olaba yenna asasanguza erinnya lya President Kyagulanyi ng'ayagala kumunafuya, oyo mumukoleko. Bobi Wine bannayuganda baamulonda, bannayuganda bamwagala era bamanyiye President waabwe. Kye tulina okukola kwe kulaba nga tukolera wamu, eyo embeera gy'olimu ejja kuggwawo. Saagala oggwemu ssuubi, saagala oggwemu ssuubi. Nze nkubuulira buli lunaku nfuna amasanyu, buli lunaku nfuna amasimu. Amasimu gano genfuna nga gaŋŋamba abantu ab'enjawulo, abamu bava Tanzania, abamu bava Kenya, nga baŋŋamba you are blessed to have Bobi Wine. Ugandans we are blessed. Ugandans ebintu bigenda kuggwa mu bbanga eritali lyawala nnyo. Mbakakasa fe abatunuulira ebyobufuzi, waliwo omusajja bamuyita Emmanuel Kant. Emmanuel Kant yagamba ekimu ku kintu ekituusa omukulembeze kwe kubanga alina amaanyi g'abantu ekimutuuza mu ntebe. Bw'obanga eyo step Robert Kyagulanyi yagituukako, kati gwe lwaki oseeberera? Lwaki oddeeyo ne weekubisa yaka? Tulwane. Tetuyinza kutuuka wakati wa nnyanja ne tubivaako. No, let us stand. Baganda bange bannayuganda mulina okuzuukuka, mumanye nti essaawa zino muli mu kalaayi babasiika, mugenda kufa. Mulina okukimanya muli mu kalaayi, omusajja abakalanga ne mu kalaayi muno olina okusambagala oveemu. Mbakakasa bisoboka. Ensi nnyingi ezifunye emirembe, ensi nnyingi ezikyuse, ne mu Uganda kigenda kutuukirira. Era mbagamba Bobi Wine teyeebase. Kyova olaba yaleka famire ye n'agenda ebweru w'eggwanga. Bobi Wine kyova olaba buli lunaku ebigambo bye tabirya, buli lunaku abalaga gy'alina okubatwala. Mbagamba Ugandans should wake up, kubanga bannamwe bangi bali mu makomera. Bannayuganda bangi abattiddwa. Mikwano gya Bobi Wine gibadde mu kkomera ne bagisiba. Gavumenti ya Museveni nereeta ssente zitagambika okuzuwa Bobi Wine, ne Bobi Wine n'agamba no, kanyimirirawo ne bannayuganda. Baganda bange abandaba, bannyinaze abandaba, don't attack Bobi Wine. Bobi Wine has done his role. Era ngamba mikwano gyange ba Dr. Besigye nti ke kaseera mukkirize nti ono gwe mwali mugisalawa, gwe mwali mulowooza ntasobola kukyusa, yabikyusizza. Kubanga Dr. Besigye emyaka gy'omaze ku opposition obadde toleetangako babaka 6 ng'oleetamu 36, 35, yakidaaba olinze n'akulaga nti nze I can change the politics of Uganda, era n'abikyusa. Kyembasaba meetings zemukola okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu muzikole okunoonya amagezi agajjako gavumenti ya Mwami Museveni. Why? Ugandans balina expectations nyingi mu bakulembeze abaliwo, naye ojja kusanga ebibiina ebyenjawulo byo biri contented n'embeera ya Mwami Museveni era byagala kufuna zi silver jubilee, golden jubilee, kubanga tebamanyi kinyusi kikulu. Ensonga lwaki Bobi Wine azoogera nga bw'azoogera, kubanga abantu ababaddemu amanyi amaziga bannayuganda ge bayitamu, amanyi abakyala abagenze mu malwaliro ne batafuna ddagala, amanyi kyekitegeeza okubeera ku mawanga, amanyi abambejja bakwini abali manga g'Abawarabu okubonaabona kwe bayitamu. Mikwano gyange kikaabya, mikwano gyange kinakuwaza n'osanga omuntu bamuyita Mukasa, bamuyita Matovu, naweebwa ssente ajje atawanye struggle. Naye nga lwaki baganda bange kyemukola kikyamu? Abaana bakyali mu makomera,
ba John Bosco Serukuma, ba James Mubiru, amba Machata Yasini, abaana abo kye batubanja kwe kuyimirirawo tulwane nnyo ekyo ekyabasibisa kiveewo ekyabasibisa kyeki ye mwami Museveni. Mwami Museveni siri kusonyiwa, mwami Museveni siri kusonyiwa, mwami Museveni siri kusonyiwa kubanga Franka Sentesa omwana oyo yafa nabafunye essimu ennaku ezo sister Franka Sentesa nakubira nangamba Katongole waliwo abalongo omukyala ali eyo yazaala abalongo ba Franka twetaaga okubayamba ne mugamba okakasa twetaaga bayamba omukyalo abalongo balwadde nenga mukama webale olaba abaana ba Franka bazze litwatoza talina mwana netugamba omukyalo oyo tugenda mulabirira nenga mwami Museveni abaana abo abalongo ba Franka oli bannyonnyola ki? Oli bannyonnyola ki? Abaana bo bali bannyonnyola ki? Franka n'afiira mu bulubi obutagambika. Why? To support Bobi Wine. Yeyo Uganda gye twagala goweni alemu oli olwokuba omwana Franka yagamba kampagire Bobi Wine nemwe ne mudde mabega ne mumulinnya ne mumutta. Abasajja ne batatyamu ne batayasini kauma tebaleetanga ripoti lwaki batayasini kauma nenga lwaki kubanga batya Kyagulanyi. Abasiraamu ne bazabaloya abasiraamu be nayogedde nabo mwebale nnyo mwebalire ddala okuwaabira gavumenti ya Museveni. Ne mwami Museveni abasiraamu baamukola ki? Abasajja abasiraamu abattibwa kiki? Abasiraamu battibwa, abasiraamu mu mateeka suspect takubibwamu. Era poliisi bagamba omuntu wadduka mukube mu magulu nemwe mwakuba mugundi mu mawugwe abasajja ne bafa abasiraamu. Bakadde bange obulumi bungi ebikolebwa mu Uganda bwe muli bitegeera mugenda va mayumba gammwe. Bwe muli tegeera abasajja bano ebbanga lye baali balyazaamanyiza wallahi ya Mungu toliddamu kwogera kirawo Museveni mukamwako. Babakuumidde mu mbeera etasoma, embeera eterewoleza. Muli waka mulooza mmere ya leero naye bw'olitegeera nti osobola okukolera abazzukulu abalijja n'abalijja lw'oligamba nti Museveni oli mubi olikyawa olunyiri lwa Museveni. Bano abasajja bagagga, bano abasajja babbye nga bwe nabagambye ebigambo Bayibuli bye yayogera bajja okuzikiriza, okutta n'okubba. Ebyo babikoze. Sitaani bye yajja okukola. Sitaani yajja kukola ki? Okubba, okuzikiriza n'okutta. Kati mwami Museveni tayawukanye na sitaani kubanga gwalya sente za mwami Museveni tosobola kungula mu nnimiro ya sitaani era ojja kuzirya kubanga ziriko ebikolimo ofundikire ng'oyavuwadde. Batono nnyo abagaggawalidde mu ssente ya mwami Museveni ziriko omusaayi ogw'Abannayuganda abafiira e Luweero, guliko omusaayi ogw'Abayasini Kauma. Zijja kululuma. Gwali eyo ne bakusasula ssente ng'ogenda kujja otatanganya ekibiina kya Nuupu sebo weetuuseeko bagenda kusenda ebijja byo. Muganda wange weetuuseeko weesonyiwe Kyagulanye Robert Sentamu. Ffe ba Katongole tubadde ne Bobi Wine from day one ne basindika bambega ne batuvuma, ne basindika bambega ne batukola bityo beekongokeko bokka kubanga ffe twakimanya tulina okusigala ku mazima, tulina okusigala ku ekyo kye twatandika tulabe nga tutambula. Baganda bange tulwane nnyo, baganda bange abakulembeze tubacekinge. Eno Uganda bwe tufiirwa omukisa guno Bobi Wine gwabadde akoze n'ayimusa diaspora community n'ayimusa bannayuganda ne tuddayo ku mulembe gw'ababeesigye tugenda kubonaabona muzzukulu wa Museveni atufuge n'abalijja. Naye ebigambo bino mbibagamba nzija no ku lujjuliro TV eŋŋanzi ne mbabuulira ebigambo mu bitegeere kubanga lwaki eggwanga Uganda mu kaseera kano TV za Uganda mwami Museveni yazigula. Osanga amawulire nga Red Pepper nga Bukedde ne kubeggulire ono balwasa yayagadde gundi kyokka ng'omukyala afudde olwaleero Adija Nachance nga yafudde mu bulumi tebasaba muddeka ku front page. Why? Because mwami Museveni yeri ebimunyumira. Ojja kusanga abakyala abazaalira ekiryamenfu ku gulawundi nga tebalina buveera ebyo tebabiteekawo. Bakadde bange muleme kwerabira, baganda bange muleme kwerabira. Ebigambo bino bye mbagamba bannayuganda bali bubi,
osanga abantu mu byalo nga beeyaguza lujjo n'ogamba Katonda wange tulagawa. N'osanga mu byalo ekyalo nga bwe wakireka nga tekikyukangako. Bano abasajja babbi ssente, abasajja babbi. Ekyokubba sitaani ebimu ebyamuleeta ne Museveni akikoze. Okumanya bannayuganda abantu babi bano. Olina bba ssente z'omulwadde wa siriimu n'azitwala n'atawulira munnaku. Baganda bange tulwane. Olina akwata oxygen ng'amanyi bannayuganda bali wano n'amubba muwala wa Saamu Kuteesa n'amutwala n'agamba oba ebyo ebiyenje bifa bife. Bakadde bange nga babawa n'omusaala. Dokita Atwine n'avaayo n'asinika obuseko bw'ekirogo. Oyo mukazi ofuleeya kyokka nga abbye ssente y'abannayuganda. Mwami Museveni n'atavaayo kusiba bantu abo. Gavumenti eno yafuuka y'abaamiko, ab'eŋŋanda, abakyala n'ab'emikwano. Baganda bange mwegendereze. Bagenda balumba mayumba bana abasajja babatte. Olw'akaseera ke tugendamu bajja kusika bakuba amasasi bagamba otututtewo. Toyina gy'ojja kuwaaba kubanga bo bagamba tuyina emmundu, kubanga bo bagamba tuyina amaanyi. Ffe tuyina Katonda, tuyina eggwanga lyaffe era tusaba ennyo Katonda. Tetwerabira Katonda baganda bange. Nkimanyi ennaku ekuluma, nkimanyi embeera gy'olimu ekuluma muganda wange, naye nkugumya Yubu amabwa ga musiiwa. Yubu enswera ne zimugirako, naye Yubu yasigala alina okukkiriza. Tubeere n'okukkiriza, twekkiririzeemu. Fear is the only thing you should fear. Mwami Museveni ajja kugenda, mwagala temwagala ajja kugenda. Abasajja babaddewo ab'amaanyi, Alhaji Alma Gaddafi ng'ayogera buli kimu, ne Gaddafi abamuziika baali basatu. Mwami Museveni ebigambo bye nkugamba biri ebintu bino tetuyinza kukusonyiwa, tetuyinza kusonyiwa baana bo kubanga bye mutukose bitukyayisizza ensi yaffe. Abantu ne mubalaba nga bafa, oli n'atuuka okufa enjala n'akongoka nabbanja n'ovaayo n'ogamba musigaze abantu 15. Mu Kampala temwali kumwawadde ssente, ssente z'omuwi omusolo. Olwaleero wenjogerera ekirawo ekizibidde Parliament eyisisa obuwumbi 1,000 bugende ku COVID-19. Negwe munnayuganda ofunyemu ki? Kiki kye bakuyambye? Buli lunaku ne bannayuganda mwabafuula bakola mmere ya leero. Okumanya abasajja bajoga ne batuula eri mu bitebe byabwe ne batandika okubasengeka nti baita vulnerables, abankuseere, abanaku. Can you imagine? Mu nsi eno bajjajjaffe gye balwanirira ekyo Beni Kiwanuka kye kyamusindika. Baganda bange muleme kwerabira. Abasajja ba Idi Amin Dada bayagala ensi yaabwe. Idi Amin Dada lumu yagenda ebweru mu nsi ya United Kingdom n'ayagala okuleeta ente wano mu Uganda. N'agamba ennyonyi ya ssente mmeka? Ne bamugamba okugipangisa okuleeta. N'agamba sente muŋŋambe nnyingi okupangisa ennyonyi, kangula ennyonyi. Ennyonyi n'azigula n'azireeta mu Uganda, era Uganda Airways n'etandika Uganda Airlines ng'ennyonyi weeziri. Mwami Museveni bwe yajja n'atunda ne beegusa bo bennyini Basaamu Kuteesa n'ennyonyi zaffe ne bazitunda. Essaawa zino twalabye ekiswaza ng'ennyonyi ya Uganda ekwamidde Tanzania terina mafuta. Kikulaga nti bano abasajja tebalina mutima gwa ggwanga. Ebyobugagga Mwami Museveni bye yasanga ku bannayuganda ennyonyi kati osanga Ethiopian Airways, Kenya Airways zeziri ku kisaawe Entebbe n'ezaffe zaalagawa. Mwami Museveni obubbi bwe mubbye bannayuganda tetusobola kuteekawo kigambo nti tukisabike. Obwo bubbi, ennyonyi, ebyobugagga byalagawa. Ensi nebeera ng'eswala ne tufuuka ekisekererwa mu nsi zeeyo wabweru n'osanga ennyonyi yakwamye. Can you imagine? Amafuta nga mwe muli mukubba ssente, musimba zaakedi, mukose buli kimu. Ne bannayuganda bayinza obbasonyiwa kubanga munnayuganda ekifaananyi kye mukyonoonye. We cannot tolerate such nonsense in our country. Baganda bange mumpulirize nnyo, mbagamba ebigambo bino nga nkyali mulamu. Tulwane nnyo twejje mu mbeera eno. Oba tolina kyakulya waako munno tulwane tweyongere maaso. Tulabenga gavumenti ya Mwami Museveni
bajjajjaffe bakola ensobi nabo gye bejjusa mu ttaka okukkiriza mwami Museveni ajje atukutubbaleko. Kadino Emmanuel Nsubuga yakola ensobi, yali tamanyi nti omusajja ono gw'ayambako anaaba bw'ati. Naajana bajjajjaffe abali emagombe mbategeeza nti omuntu gwe mwatuleetera tatutwala bulungi. Bajjajjaffe mwenna gye muli, emmandwa zonna gye ziri, mbagamba bamwami Museveni ne gavumenti y'abantu babi nnyo, kubanga baganda bange bikaabya. Nze Katongole Julius njagala obutatiirira nsi yange, obutatiirira Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange n'ekibiina kyange ekyeNUP. Naye emikwano gyange kimanyi enjala ebaluma, kimanyi muyita mu bugubi n'otuuka okwetta. Omusajja yankubidde essimu n'aŋŋamba Julius Katongole gyebale, ne mugamba kale baaba nayo gyebale. Nalina bizinesi yange kwamu nebaggalawo, essaawa zino sina kyakulya, ne Julius nyamba, Katongole nyamba. Ne mugamba tolina kyakulya obeera wa? Naŋŋamba mbeera masanafu. Ne mugamba waliwo omuzira kisa Honorable Alani Mayanja Ssebunya w'Nakaseke Central yampadde kilo z'obuwunga 5 ne kilo z'obuwunga 5 nkole ntya? Ne mugamba kankuwe kanjawulemu wakati otwaleko. Nagamba Katongole weebale. Ne mugamba tonneebaza, weebaze Honorable Mayanja, Honorable Alani Mayanja Ssebunya wa Nakaseke, mwebaze kubanga yansindikidde emitwalo 10. Nagamba Katongole omulimu gw'okola gw'amaanyi, kimanyi essaawa zino tolina na 10. Ne ngamba ekifo ky'embeera gye ndi bukangula obuwunga mbuteeke mu nju yange. Naye omusajja n'adde simumanyi. Ne mugamba weereza booda ejje etwale kilo 25 nange nsigaza 25 ogira olya muganda wange bwe tutambula. Omusajja yakuyogedde n'agamba Mukama Katonda akuwa omukisa akuddizeewo taato nnyambi. Ne mwami Museveni awo otutuusizza abantu batuuse okwegomba obuwunga. Ffe twakulira bajjajjaffe ng'obuwunga mbisi ze zibulya, n'essaawa zino mwami Museveni ye musanyufu. Amatooke yagatta, osanga e Masaka mange Getuuda Namwebe ali ebisanje Masaka. Essaawa zino agamba mwana wange mutuleetere ku matooke tulyeko, tuleetere ku matooke. Ebintu bye twajjanga mu kyalo bano abasajja baabyonoona, ne bajja ne balimba bazadde baffe ne babagamba tuleese vanira, tuleese bino smart vanira mulinga, ne babisimba byonna mu nsuku. Akatale ne bakatta, ebitooke nga babitemye, ne baleeta ebiwuka batte. Naye nga ŋŋamba mwami Museveni tewali kye mugenda kungula mu nsi eno. Abantu mubaavuwaza ne mubafuula emmomboze, naye akaseera kagenda kutuuka mwejjuse. Ne weewuunya lino eggwanga Uganda, minisita w'ebyenjigiriza amala emyezi 5 tayogeddeeko ku byanjigiriza. Abaana baffe bali waka, sente zaafuluma eza COVID task force okulaba nga abaana bafuna programs ezibasomesa ewaka. Ne mwebase abammwe bali mu international schools, abaana baffe bafuna mbuto, abaana baffe bali waka bakona, mwe musanyuka mwagala okufuga emboga. Education system abaka parliament kye mwalisoosezza, ne bonna basirise bali mugaba mmere, bali mugaba buwunga, kubanga tulina okugogola abaana baffe intellectually, kubanga ebiseera by'omu maaso eby'abaana baffe biri mu kwonooneka. N'osanga abaana baffe abawala bali mu nkuubo. Abazadde ne batendewalwa, n'agamba Jamira genda ofune omusajja nfune ekyokulya ndiise batoobo. N'akikola mu bugubi. Nalabye ka vidiyo omwana ali eyo omumbejja Kadama ng'agamba okusoma nagenda okulaba nga biganye. Ne ngenda nkubye ekyeyo ne mwami Museveni. Lwaki omulembe guno gukotegedde? Lwaki bannayuganda bakotogera? Bannayuganda bakola ki? Kiki kye twakola? Kiki ky'otubanja tukikuwe? Kubanga nkaaba amaziga. N'osanga abaana abato batambuza zimasiki buwala buto myaka 5 n'ogamba emmotoka kano bwekakuba. Kubanga Museveni ya system gye yateekawo. Bakadde bange yadde okutoba kubeerawo. Ne waliwo okutoba kwolaba nga si kwa buntu. Abannayuganda bakozi, bannayuganda bakola. N'obasanga nga batambula balumba mu kibuga banoonye ssente, naye nga teziriiyo.
omusajja bizinesi yazoonoona bizinesi z'abantu zifudde abantu abali abagagga bafudde nosanga ono afudde nenga kyekibatta bano abasajja baleeta eddagala efu bakadde bange se tuli balabe ba mwami Museveni wabula tuli balabe olw'embeera gyakulembeddemu eggwanga lyaffe saagala mulundi nagumu mwerabire Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine muddeyo muwulirize ebigambo byabadde abagamba muwulirize musiki mbagamba mu byalo eyo mu mabaala mbagamba abali mu mabaala mu byalo abakulembeze muteekeyo ebisindaalo bapuleyinge music wa Bobi Wine ayina message bapuleyinge speeches ze z'abadde ajjayogera abantu mu byalo mubasseemu essuubi kubanga eno babamalamu essuubi baganda bange abantu b'omu byalo bannayuganda tetwagala tubaleke twagala tutambule ku PCM nkuba omulango ogw'amaanyi baganda baffe abali mu mawanga g'abawalabu tukomye okubamanyira abaana baffe abo abambejja nosanga oli nga mujolonga abali mu diaspora temubavuma n'ovuma omuntu ali mu diaspora lwaki omuvuma naye muntu naye munnayuganda yeetaaga okubeera wano mwami Museveni ne gavumenti yo njagala okukutegeeza olwaleero ffe ng'abavubuka twakugjamu obwesige era tosobola kukkiririsaamu why mwatugamba nti tusoma future eri maaso katuli mu future yaffe gye muli mu kuzanyiramu mwe ebiseera byammwe future yammwe mwagirimu neyaffe mugireke mwami Museveni twali tusoma ne batugamba musome nnyo future gyeri kati oli mu future yaffe ogyonoona oli mu future yaffe ogikotogera tukulabula mwami Museveni ne gavumenti yo nabo bonna bokola nabo mubagambe eno future y'abannayuganda tetulina mulundi gwakubiri gwe tugenda okubeera nga bannayuganda tuyimuse eddoboozi eri Katonda kubanga tukooye bannange bannayuganda bakooye bannayuganda enjala ebaluma bali mayumba abaagala ekyokunywa bakuba ebiwoobe nga tewali ayamba enkalamata ne baluma nga tebalina kyakunywa ne battibwa nga tewali bwenkanya baganda bange abasiraamu ne batulugunyisibwa abakatuliki ne batulugunyisibwa abalokole ne batulugunyisibwa abaseventh ne batulugunyisibwa abakristaayo ne batulugunyisibwa lwaki kubanga bali mu buyinza baatamira obuyinza nene bwe munaatamira obuyinza ne Gaddafi yabutamira ne mukwano go Robert Gabriel Mugabe yabutamira ne kati ali luddawa buli lwensi gyano ne mbagamba ebigambo bino mbagamba tukooye nze Katongole ebyokukola nina bingi ne ngamba abantu abali eyo bamanyi baganda bange ennaku ennuma ne mbagamba tujjukire omuteerabirwa Bishop Yohana Batesta Kaggwa tujjukire omuteerabirwa Bishop Dr. Cyprian Kisto Lwanga Ssaabasumba Adrian Kivumbi Ddungu owe Masaka Sheikh Numuzata batte omuteerabirwa Jonani Lumu abaatabakanira ennyo obwenkanya mu nsi yaffe tulabenga Uganda tugirwanirira tulabenga Uganda tugijja mu mikono gy'abampambe baganda bange ebigambo njogedde bingi naye twali kisinga bikolwa tudde mu bikolwa tuyimuke tugambe enough is enough. I repeat, tuyimuke tugambe enough is enough. Badikiteta batitizi nnyo mulabe emmotoka zaatambula nazo okwo konna kulaga kutya naye ajjukire nti lino eggwanga Uganda lyaffe tetusobola kulitiririra mulundi nagumu. Bobi Wine tukwebaza weebale kuyimirira ku kigambo kyo n'otatuswaza weebale kutatuswaza Kyagulanyi okoze omulimu ogusinga amaanyi era ensi Uganda eri kujjukira bannayuganda bali kusomako kubanga kyotulaze nga abavubuka abakadde abakulu bannange n'abakadde bajjajjaffe abo eno ensi yaabwe abavubuka tuleme kunafuya nnyo bakadde abakadde abo balungi era batusabira era ensi eno bajjagala n'abali awo abantu abakulu tubawe ekitiibwa omuntu omukulu bwakubira muwulirize kyemutambula sagala kubanga nabo